Dr. Stellah Nyanzi abawuliriza bakulinze dda wabaliwo era nkulabye ngo yanukula bangi ku mukutu gwaffe mwemweffe ababadde balina bye beebuuza abadde balina abawaga abawaana abakulindiridde byonna nga boobirabye sijja kubiddamu naye nsanyusa okulaba abawuliza ba radio Simba mu nsonyi wenzize nziruka bannaye emmotoka njirese driver ne bugamba nenninya boda nenzijanga nziruka kubanga njagala nnyo okuliza bannayuganda kyetwogera ku kisonga z'abakyala. Kakati nowonsangidde nga tutunuulira enteekateeka za gavumenti myaka gyalinga gya 9 gavumenti yatandikira kaweefube ow'amaanyi kye twayita okujja omukyala emmanju ebyateekebwawo ebimu ebyokulabirako mbiwaddeko abawuliriza kampitemu katono okwejjukanya tutambuliraawo. Wateekebwawo enkola nti obukiiko bwonna nga bulondebwa wabeerewo ebifo nga by'abakyala ekiyamba kujja mukyala mmanju. Wateekebwawo enkola era tulina constituencies district z'abakyala bokka eyo nkola ya gavumenti. Tukyalina omukisa nti paka leero n'abayizi abagenda matendekera ga waggulu omuwala balina we bamusalirako bubonero gonna maanyi gateereddwa mu gavumenti omukyala okubanga ava emmanju. Tujja kuwumbira wagamba nti gavumenti ebigendererwa byayo ebituuseeko mu kujja omukyala emmanju era ekibuzo kyange kiyinza kubeera nga ntunu ya direction gye tulaga bw'oba mwokiwagonja ogamba nti byenjokya biyidde kanve enkoto oba wakyaliwo ekyetaagisa okukola naye nga sina kutwala eyo. Dr. Stellah Nyanzi bangi tukumanyira bangi bakumanyi ne Bannayuganda nga batandikira ku lw'Emakerere awo we bamanyi Stellah Nyanzi ku nsonga za Professor Mamdani naye nga tetunatuuka awo mu dakiika ntono ezisooka lwaki totubuulira Stellah Nyanzi yaani okuva mu buto paka we tumumanyira mu dakiika ntono. Neyanzisa nnyo neyanzeege nze Stellah Nyanzi ndi Naalongo ndi maama akoteri atakamanyi nina abaana Kigongo Waswane Kato ndi mukazi Muganda ndi mukyala Muganda nze Nyanzi muwala wa Nyanzi muzzukulu wa Buteeraba ate ndi Munnayuganda. Bwe nali omuto bazadde bange badduka ne bagenda mu waŋŋaŋuse so ekyokuba nti twakomawo e Uganda ensi yange njagala nnyo ndi Munnayuganda. Mukomawo wenkana wakuba Oluganda olumanyi nnyo. Oluganda nduyize okuva ku myaka nga 10 kwa twakoma myaka nali mu P4 ne twakomawo e Uganda. Naye ne nduyiga kubanga mwali mwaddukirawa musi nnyingi naye abasinga bamanyi Nairobi gye twali naye nga kyembadde ngamba nti nenyumiriza nnyo mu Luganda olulimi lwange kubanga nali sirumanyi naluyiga nga tukomyewo twayogeranga Luswahili na Luzungu era neyagalira nnyo mu buwangwa bwange ng'Omuganda neyagalira nnyo mu nsi yange ng'Omunnayuganda. Ndi mukyala mutendeke ndi mukyala mulimi ndi mukyala munnabya bizinesi ate njagala nnyo okulowooza ndowooza abakyala bangi batugamba nti tetulina kwogera tulina kuwuliriza otugambye nti bakama baffe batujja emmanju nze sibangako mmanju. Bajjajjanga abakyala tebabangako mmanju. Abakyala e Buganda abakyala mu Uganda tulina ebintu bye tukola mu capacity ya Dr. Stellah ombuusizzaako awo kusoma kwa Stellah Nyanzi. Nasomera Gayaza nagenda Gayaza Junior School mu P1 ne tugenda mu waŋŋaŋuse nengenda Gayaza High School nga tukomyewo naye n'amasomero nga Victoria Nile Jinja genda somerako n'ensomerako n'Ekimanya Blessed Sacrament e Masaka naye nenyingira Gayaza Junior School era mu P6 awo nenyingira Gayaza High School nengenda Makerere University nengenda University College London nengenda London School of Hygiene and Tropical Medicine nsomedde mu bifo bingi mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Obuyigirize bwange nina PhD nina masters nina bachelors njifunira Makerere University era ensonga z'Emakerere ensonga zinkwatirako ddala kubanga Makerere University yaffe nga Bannayuganda abayina obusobozi okusoma obulungi ne tuyita PLE S4 S6 ne tulyoka tugenda Makerere njagalayo nnyo kubanga tewansomesa busomesa naye we nava e Bungereza ne tukola interview ku bantu 11 Stellah Nyanzi ne mbasinga bonna 11 bonna era banaye nebaza nnyo Professor Mahmoud Mamudani kubanga ku bbula ly'emirimu eriri mu Uganda. Professor Mamdani yanjagala nampa ekifo nangamba ovudde e Bungereza jangu nga sinaba okufuna mulimu Makerere natulako emyaka 2 kutendekere litendeka amateeka nga ntudde mutendekere litendeka amateeka ku Faculty of Law School of Law kakati babalita e Makerere.
Professor Sylvia Tamale yangamba Stellah komawo namweleza ka message ngamugamba Sylvia mazo okusoma PhD yayiseemu some bulungi abalongo bakyali bato njagala kudda Uganda nangamba Stellah yangu wakokomawo sigenda kuyingiza makerere leka ebitabo ebyo bikuyingiza makerere naye ojja kugira ngo tudde wano nange nga tukola research n'entuula emyaka 2 nga nninda omulimu ogunanyingiza makerere nze njagala nnyo byakunoonyereza saagala kusomesa makerere tulina stream 2 ez'abantu abasomesa eliyo abanoonyereza eliyo ne ba lecturers abasomesa eliyo n'abakola administration nze nayagala okuyingira mu stream eyo okunoonyereza ekola research era n'embeerayo nnyo emakerere nga ndi mukozi wa makerere bampa badde contract yange eri permanent and pensionable ya myaka okutusanga nina emyaka 65 era nenyumiriza nnyo mu Makerere University teyansomesa busomesa yampa n'omulimu era omulimu gwange Makerere nguyina okutuusa nga mpezezze emyaka 65 nga Stellah Nyanzi oli Makerere okola nga seri yakute ku nkono bw'ontunuulira nze nina emyaka gyange 4 mu giijo okyalina 25 kakati tubagamba nti sina mulimu Makerere weebuuze lwaki omukyalo ono alina obuyigirize nga bw'ayina alina amagezi nga g'ayina alina obusobozi nga bw'ayina avudde e Bungereza akomewo azimbe Uganda ng'ate abantu bangi abalinga nze badduka balemerayo bali kuceeyo akomyewo e Uganda lwaki ate Makerere ekkiriza ekozesebwe emugobe so ze contract yange ngenda neŋŋamba nti temubuzaabuzibwa abamanyi contract law amateeka agafuga eby'omulimu bamanyi nti kasita ofuna contract ngeri permanent and pensionable tosobola kugibwako kakati oyingira otya ebyokulwanira eddembe ly'abakyala munoonyereza maama wange eyankuza nga tosobola kukola kintu ku mukyala ku muwala ku kaana ka buwala n'akulaba n'atakukangavula oba wali mukulu we oba wali mwami we oba wali wa mukulu wa kyalo oba mukulu wa kika maama wange yankuza nga kasita okona ku mwana omuwala mukyala Nyanzi nga mukambwe nga gwe mu kizungu emazi biwero nze ndi biwero mukyala Nyanzi bannange obukamba bagamba nti ndi mukambwe nabuyonka mu bbeere lya maama wange namulaba ng'alwanirira eddembe ery'abaana abafunye embuto nga tebanneetuuka maama wange ne mulaba ng'asembeza abakyala abatunda akaboozi n'abakolera fellowship nga bakuŋŋaanira wamu okusaba gayagala kubali owa myoyo abajje ku kiri kye baliko bakole ekintu ekituufu nga ndi mwana muto nendaba mami nti mami wadde mwana wa mwawule mama wange yali mwana wa Reverend Jeremiah Sebadduka agalamidde mukono ku kkanisa nze nva mu maka Kristaayo yes so namulabanga yagamba wadde bali abakyala bagamba babi nnyo Yesu yandibasembeza era mami yabafumbiranga emmere bayira yataasane gwe bakwatira mu bwezi gwe bali bagenda okuba amayinja gwe twajjukira oli eyamutsiga otuzigo tuweewe namuwewe twotugere Yesu namusinaaza namugiragira namuweeweta namugira n'enviiriza Yesu nanyumirwa nno kakati nendaba mami nenkula nga ndaba mami abaami abakyala baabwe abakyala ba MU abawa separation abafunye obuzibu n'abaami baabwe n'abakomyawo ng'atabaganya abantu nga mami ensonga z'abakyala azikulembeza abakyala bavuddemu embuto n'ayiyo okulaba tusobola bakolera ki nemulaba nga kola ensonga za street children abasinga balenzi naye ne ba street children abawala n'abanoonyaayo nti abangamba nti okufa okulwanirira eddembe ly'abakyala nakitandika ddi nalaba maama wange ng'ebintu bino abikola nali simanyi nti kyanjawulo nali mmanyi nti omuntu bw'abeera mu community yonna ng'ayina obusobozi okuleetawo enkyuka agireetawo kati mu klaasi buno obuwala obubuulinga buwala bannaabwe gambako ngambalooperawo abasomesa nga naawe kyotayagala kulaba kwe kulaba nga omwana omuwala atulugunyizibwa mu ngeri yonna ate jjukira nze nasomera Gayaza high school Gayaza twakuzibwa
ngabawumba ngabawumba batutegeka naye ne batusomesa nti ng'omukyala wadde oli mukyala olina obusobozi nga tuvuganya n'amasomero g'ebuddo tuvuganya n'amasomero g'ekisubi ate nga tumanyi nti ffe tubasinga twavuganyanga n'abaana abasomero ennamagunga nga tumanyi nti ab'ennamagunga balungi naye nga ffe abeggayaza tugamba ffe tusingira ddala kati nenkula nga manyi nti ndina obusobozi okola difference okuletawo enjawulo mu bulamu bw'abantu abanneetoolodde naddala abawaana abawala naddala abakyala so sitandise leero sitandise nti nava Makerere ndyoka ntandika okulabirira ensonga oba okufa ku nsonga z'abakyala kyavaka conviction eyo gy'olina ey'okulwanirira eddembe ly'abakyala bw'otunuulira ebikoleddwa gavumenti olututuuka ku mulamwa gwaffe olowooza bituukiridde naye gavumenti eno njagala nnyo naye ate nkaabya waliwo kati ngazi omukyala ali mu Uganda amaze mu Uganda akaseera akawera waliwo ebintu bye tutasobola kuwakanya nti kituufu gavumenti yabikola speaker wa parliament mukyala sikyekyo akulira akakiiko aka anti-corruption unit eno mukyala sikyekyo abakyala tubalabye ku frontline bakwate mundu abakyala tubalaba abakyala balina ebifo bingi ebyobukulu n'ebyobukulembeze bye balimu ku LC gye bali nti kituufu eriyo abakyala abasobodde okusitulwa enkola erabirira enkola ya gender empowering abakyala okwongera abakyala embavu ne batuuka ku mwanjo eriyo abakyala bangi bayogedde ku kye university points ezo zibaleeta nti 1.5 waliwo abagamba nti olw'okuba aba feminist tetugikkiriza tubeere nga tuvuganya n'abalenzi bagijjewo naye nganze Stellah Nyanzi amanyi nti nno bangi kufa abasobola okugenda mu masomero gali genasomeramu kyangu nnyo okuyingira emakerere nga tufunye 1.5 naye ate bambi eriyo abakyala abalala ng'embeera y'eka yabwavu taata yafa maama yafa waliwo abatasoma olw'ebibada bigaana abawala bangi okusoma n'asanga nga tajja kusoma kubanga luli bamusekerera nti waliwo ensonga nnyingi ezigaana abaana abawala okusoma ennaku ze zimu n'abaana ab'obulenzi ne weesanga nti nno tebayise bulungi basigalira emabega si lwakuba si bagezi naye olw'embeera ze bayitamu ng'abaana abawala ezo points zibayamba okugenda emakerere so kirungi naye twebuze bakazi ki bawala ki abava mu masomero ne bayingira makerere ku 1.5 si bonna 1.5 eyamba omwana omuwala already ayina waatuuse abaana ba UPE bameka abayingira emakerere okiraba nti 1.5 weewawo affirmative action bakyogera kya mu Uganda abakyala okubawa enkiza bajjira ku nteekateeka nti kino ekifo ky'abakyala affirmative action mukitegedde 1.5 etuyamba naye ate olw'engeri Uganda gyeri nti tuyinayo abalina ate nga balina ddala ne tubeera n'abaavu nga be basinga obungi tebalina ogenda okwesanga ng'era 1.5 eyambye ani oli omwana w'omugagga asobole abadde yesobola ate leero no tulina private schools muganda wange tulina private schools tezikola nti abo ba 1.5 zijja okuyamba naye omwana wa UPE bambi era sigala tayambiddwa ne bw'omwongerako kyenagambye nti no gavumenti eno ku nsonga z'abakyala weewaawo erina beeyambye naye beeyambye already yasanga beesobola abasigalira beeba abatalina busobozi ddala the poorest of the poor abanaku mu banaku ebalese emabega tebalese ku mwanjo kiringa na kino kyodoyogerako nga nnyingira ekyo abakulembeze baffe abavuganya ku bya LC ku bya council ku bya district ku bya abakyala abasinga conditions embeera bamateeka agateekebwawo ebigobererwa ebisaanizo bye batugamba nti twetaaga okuba nabyo tulyoke tuvuganye olw'embeera era ate mubirina ate tubirina ogenda okwesanga nga omukyala alina essente ze bagamba alina obuyigirize bwe bagamba alina stature gye bagamba ate bambi
y'omu ku bali ku mwanja already abayambiddwa already be bavuganya abasinga ffe abatayina alinaye ayongerwako. Bayibuli bwe yatugamba Katonda teyalimba. Era ne gavumenti ye gavumenti ya mulaba nti gavumenti ya Katonda nnyo kubanga alina ettoffaali erimu ayongebwako bbaati. Atalina ttoffaali osula eri mumyala. Era tojja kwesimbawo kubanga already toyina busobozi obwo. Tenagambye nti no fine waliwo ebikoleddwa naye ebikoleddwa biyambye aba already abaali beeyambye. Ku bikoleddwa ebitonotono byensobodde okumenyako emitwe. Otyo? Golooza ki ekitakoleddwa ekyaliongeddwa okutuukawo we mu wakanira? Maama ntandikire wa njogere kindeke kinga bingi. Ebitakoleddwa bye bingi. Ebitakoleddwa muganda. Olibwe okuteeresa omwani ku mmere oyagala akulise n'okuliisa. Yandindese nga nkyaliira ku ndagala zange. Lwaki oyogedde bw'otyo? Kaakati waliwo ensonga ya pads. Nze nnuma! Ensonga y'ennuma. Waliwo basic provisions. Kati ffe ng'abaana ab'obuwala abakyala twekoona akagere Katonda yakitonda nti buli mwezi embeera ey'ejja tulaba ku mwezi. Bwe tuba tulabye omwezi tebutubonereza kubanga tuli baavu. Ngende mu klasi nswale bannayo omuntu yagenda n'akola ekisuubizo n'asuubiza mu lujjudde lw'abantu. Nengenda n'ennyimba obuyimba bwange I have a part, I put it here, I prepare. Nenkola obukolomoni bwange abamu tebantegeera. Naye nga nze ngamba bannange tuswaleko nga bannakazadde ba Uganda ng'abakyala naffe abeeko n'akagere. Olwo kikoze obukolomoni. Obukolomoni obwo nga ngamba naye nedda. Ffe ng'abakyala ba Uganda dirwe tugenda okuvaayo tugambe waliwo ensonga zaffe z'abakyala ezitakoleddwako. Eno ensonga etugatta ffenna oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli wa DP oba tolina pate oba oli wa People Power. Ffenna twekoona obugere. Abalina pads abasobola tetuswazibwa. Naye nze bannaye ekibala kyankwatako ne ngenda nga sirina kagundi kakozesa nfuluma office yange ngenda okwesoga library. Otuse ne mu office matenda bya primary. Ekintu wali kibaze bulungi. Nze ebintu byange anti omanyi abannalongo biziba nnene ngazi. Kakati kigenda ne kiyitamu bwe kiti. Bwe kiyitamu baganda bange n'enswala ku myaka gyange egy'obukulu egya Nnalongo. Kakati teebereza nze nswadde mu bakyala bannange eyanyamba nampa leesu ne neebikka ne twebuzaabuza namperekera ne naaba twalina toilet paper mu gundi bathroom n'ekiranga ekuyambayambako nga first aid. Ye kakati teebereza akaana akato myaka 12 13 keetooloddwa abalenzi n'abawala ne ba teachers. Ndiyo nsonga it's a very basic need. Kiri basic kyo kimu Luganda. Njagala abaganda ekitandikirwako ekyetaaga ekitandikirwako oba kitasaana kubulawo. Ate nno obukolomoni bwange ngenda obukola nga ngamba nti oli yasuubiza. Wali ojjukiza yasuubiza. Jjajja talimba nze bajjajjange tebalimba bamuyita jjajja w'eggwanga bw'aba yasuubiza. Bagamba alina ebisuubizo ebirala bingi nnyo nze tebinkwatako biri ebisinga. Naye ekisuubizo ekikwatagana n'ensonga z'abakyala n'abaana abawala ate kakati yagenda n'asuubiza abaavu. Lwaki tubonereza abaana abato abaavu? Si musonga gw'abaana abato nti beekoona obugere. Katonda yatutonda nga tulina obugere bwaffe tubukoona tebugira. Ensonga nze njisigalako ekyankozesa obukolomoni bwange nali ndowooza nti kiyinza okutugattanga abakyala ba Uganda ffenna. It was a unifier. Naye munnange naye bw'okomyewo kampeyini eyo gizeemu ekyatojjera. Bwenkomyewo okuva wambaddewa nze mbadde mu Uganda. Obadde mune teweetaayanga ne bwenkwagala muntu wange ng'abugaa nti oba munnange ali atya gy'ali. Lwaki tewankyalira prosigwe? N'abakukyalira n'abalabanga ebibatukako ne ng'akankulindira eno. Eyo gye nnali tulinyumyayo. Olala n'ensonga ya prisons abakyala abali mu makomera. Amakomera agasiba abakyala galinga amakomera agasiba abasajja. Abakyala abakwatibwa abasirikale abakyala omukyala omukazi n'alyoka kwata n'akunyiga n'abaana n'olubuto ne luvaamu. Omusirikale omukazi? Akwata mukazi munne. Twagala ne twerwanako Ingrid bwe baamunyiga ebbeero oba ojjukira emyaka giri. Barbara Alimadi n'akunga abakyala bajja 20 ne beeteesa bagende beekalakaasi ku poliisi. Abasinga we baatuuka ne batya bagenda okutuukawo
Barbara n'abakyala balala nga 2-3 ng'ebbere balijja ne balijjayo kubanga CPS 1 kakati eyo protest okwekalakaasa okwekikolokyemuwakanya ze saaliwo nali Bungereza that time singa waliwo ate kyali bannanga ate lyange ebbeere lyange panvu likubabe pa tebandizeemu kunyiga twaliwona Stellah munaye mwali mwana Mukama yeebazibwe Katonda wa Uganda mulungi nnyo yabawonya ebbeere lyange ate awo lyali likyalimu ekinyusi naye ensonga yange njiddako nti protest action eyo yaba Barbara Alimadi nga beekunze beegasse wamu ne Ingrid yayamba abapoliisi ne bamanya ekyo ekitongole kya poliisi ne kitegeera nti ye woba ojja okukwata omukyala omusaamu ku kitiibwa era oleeta mukazi munne yaba amukwata naye olw'ebbula ly'emirimu n'okuba nti bakawuukumi nabo bakawuukumi eri abakyala mu poliisi beesanga ate be batandise okutulugunya abakyala bannaabwe lwaki bbula lya mirimu olowooza omukyala agenda okunyiga mukyala munne oba kati nga munnange ennana gwe bakuba ne bamusogga bibbatoni ne bamusogga omwana n'avaamu nga nnana ali lubuto ne bamukasuka mu ddwaliro ery'abachina eririnanye Naguru headquarters eya poliisi Uganda China Friendship Hospital abaatikola bakazi bannaffe nze naawe nti twogera ku bintu ebisigaliddeyo weewaawo bakola affirmative action ey'okugamba nti nno tuteekewo abakyala babakwata abakyala naye ate n'abakyala abazze olw'obukambe n'effugabbi ebiri mu Uganda leero n'abo abakyala kati bakozesebwa otuliisa amaanyi otukwasa amaanyi otutulugunya otutunya abakyala bannaffe nti fine Uganda tuyina liwe tutuuse kati abakyala bayingira poliisi ku nsonga z'abakyala abattibwa kidnap cases nezale nansana n'entebe ogenda ne weesanga nga abatuuse ku front line okulaba omulambo ogwo basajja basirikale basajja omukyala bamubambye bamutaddemu ekiti abatuukirawo basajja naye bongera mubamba bongera kuleeta kamera mulaba tebamubiseeko tebabisse kitiibwa kye nogamba nti fine poliisi teyina immediate response unit erimu bakyala kubanga nagenda nenjogera naye bamulekwa abalekwawo abakyala bano abaafa mu ngeri eyo ya kidnap naye nga basinga bagamba nti ekisinga okuluma abaana b'omugenzi shame okuswala ekiswala ekisigadde ekyo kyafuna mama mwe ekyamutuukako ekyalo kyonna kyekyogera awo n'ogamba nti no banaye mu poliisi tebasobola kukola gender as progressive interventions kinnemye mu Luganda ontegedde tebasobola kwongera kuteekawo nkola ziyongera nti bano bakyala be badduukirira embeera efaanana bweti we baba nga weetaagisa mukyala ontegedde tugenda mu buduukulu engeri gye bankwatakwata ate kati akookamanyi bannange ebyobuduukulu n'oyingira akaduukulu toyina mazzi mbabanyize nnyo tulina otutawaaza abakyala buli lunaku senga wange bwe yansomesa kaŋŋambe sitawaazizza ndi mu kibada toyina kyakukozesa olunaku lumu 2-3 tebasobola kuteekawo gender sensitive interventions mu poliisi omwo abakyala bagenda ne bava mu poliisi ne bajja eruzira mu kkomera ng'abadde mu kibada ekibada ne kimukalirako n'akiddamu ne kimukalirako nga takyusangako ye poliisi yaffe va ku poliisi tugenda mu kooti otutte akookulyako ka chapati oba akawogo akasiike okaliire mu kooti okatadde mu kaveera k'otambudde nako akali mu bbaaga oli mu menstruation oli mu high court kooti enkulu mwakedde ku makya otuse ku ssaawa emu ku kooti otandika omusango gwo guyinza okuba gwa ssaawa 8 oba ssaawa 3 olina kapaadi okeesabise jjukira oli mu high court kooti enkulu e Kampala omutuula bajjaaja abakyala balooya abakyala power mulimu amaanyi mangi oli mu kaduukuluko wansi nnyabo wange olaba nti chapati weeri wogenda okuteeka ne paadi gye wejjemu kuba tewali provisions kati kyangu nnyo okuteekawo bubaketi ne kutuzzi abakyala tukole ki tubeere mayonjo nga twetaba mu court processes mu nkola z'ekkooti nga tuli mu makomera nga abakyala balina abaana ne bagenda mu poliisi nga bakutte n'omwana we ali ku bbeere omwana agenda kusulawa ogenda ne weesanga nti olw'okuba embeera ya police cells
obudukulu ebifo mwe bakuumira abantu abasuspect oba abateberezebwa okuba abazibu basinga kuyamba abasajja byakolebwa abalowooza ku basajja nti omukyala alina omwana omuto talina wagenda kuteeka mwana we talina wagenda kujja kutuzzi kumunywesa omwana ayinza n'okufuna scabies bakono bange bangi bafuna abaana be bafuna scabies ku CPS wano omwana wo bwafuna scabies ng'abapoliisi bamukujjako bamutwala mu children's home olaba watandika custody case okura ate ne bakuvunaana nti Nyanzi musango gwo nti omwana wo tosobola mulabirira wazze naye mu poliisi n'alwalirayo olukuku n'ebirala ebyo n'afunayo obulwadde naye ng'atajjukira tebalina child friendly cells. Dr. Stellah bw'obadde onnyonnyola embeera ezo nsinze okulaba nga waliwo obwetaavu mu mbeera mu bulamu obwa bulijjo weewaawo leero tusinze kutunuulira kubanga omuntu ekimuli ku bwongo okyali fresh ku mbeera z'akaduukulu kooti komera ate sinayogera ku komera mpozi tubadde mu kooti mokka embeera ebwe tugitunuulira naye ate ne tukomawo n'eno ebweru mu bintu bya buyigirize bifo binene buvunaanyizibwa eyo yo tubalabyeyo nti abakyala gye muli naye ekibuuzo kyange nti mu mbeera eringa ey'okwerwanako ti muyina n'engombo katwerwaneko naye yo si gye ŋŋamba mu mbeera y'okwerwanako gwe omuntu ng'omuntu oleme kusigalira mabega omukyala magezi kigoyinza omuwa kubanga sira byonna by'otuuseeko tobituuseeko lwakuba nti olina favors oba nti wayambibwa wano oba gavumenti yakuyamba wano oba wali in fact obadde namukomera ne tuwulira award gye wafuna eri international ey'amaanyi ezimu zibadde efforts nga gwe omuntu kati njagadde omukyala ali bw'ali aleme kuggweramu ddala maanyi nti ndaba embeera tuli mu mbi kiganye ayinza kwebbulula yatya ng'omuntu ensonga eyo nnungi nnyo fe abamu abakoowu nga tukooye gavumenti yammwe ate ensera ng'ogintaddemu kale gavumenti yaabwe abagamba nti gavumenti yaabwe kubanga si yange tenfaako ensonga zange tezifaako twasalawo ng'abakyala abamanyi nti tulina obusobozi okutandika okwekolerawo akaffe bannaye bakyala bannange tetulera ngalo tetulinda baami kutuyamba tetulinda mwami kutukolera kantu buli mukyala yenna ayi atandika okweyiyizaawo akantu tandika mpolampola wezimbe mpolampola tunulira mu bintu by'oyina tunulira mu ebirabo katonda byosobola okukola ne skills mumanyirivu bw'oyina ne expertise tubizingirawo oluganda lulina ebigambo bitono Stellah nvaako ebintu bye watendekebwamu funayo akantu k'osobola okukola akanaakuyamba okuyingiza income kubanga service nyingi nnyo ze tusobola okuwa abantu ez'enjawulo ziyinza okuba ndi muwandiisi gwinza okuba osiba enviiri omulala ayinza okuba musuubuzi omulala ayinza okuba atunga bitambaala bye n'aluka mikeeka gye bibbo something funayo akantu k'okola katandika okukuleetera income nze nazimba mayumba wano mu Uganda wali wasoma sente okwata nzungu anti kugambye nti nze kubanga siva mu maka maavu taata wange doctor mama wange social worker I'm middle class. Silly. Wetulwanira eggwanga werirwanira okutuuka at least gwe gy'oli. Nze nazaalibwa kati mwe mwali badde musiima n'ekintu kino. Ekintu bannaye kikooya kubanga tolabanga kuba na taata wo nga musawo mutendeke. Abadde ajjanjaba abantu, akulira eddwaliro, retirinze, n'afuna heart attack nga yeetaaga akalagala kamu. Ne kamubula. N'agenda ku health center 3. Anoonya ddagala ne libula ng'amanyi nti condition gy'alina bw'atafuna kalagala kamu kokka ajja kufa mu ssaawa dakika 3 ng'akimanyi n'kimanyi ekiddirira okuva mu health center 3 mu kyalo n'ayingira Masaka National Referral Hospital eddwaliro ly'e Masaka regional referral aba atuukayo n'akutuka nti ne bw'oba oli mu middle class ng'olina by'olina gavumenti bw'eba tetufudde ku nsonga z'abantu ojja kwesanga nga naawe ofudde nga muzeeyi wange bwe yafa so si nsonga nti nva mu middle class background family yange si njavu ensonga zenjogerako zikwata ku bannayuganda ffenna kubanga nange nina ebintu bye neetaaga services ze neetaaga ga gavumenti zezituwa bwe mba seetandikiddeewo kyange nga ndowooza nti olw'okuba ndi bulungi olunaku lujja kuba lumu
neetaaga okusala olutindo ng'olutindo lukutuse ngenda kukola $1 nemekola $1 zange otegedde nti bwe ngamba kyolwokuba ffe tuyina twateera embundu twafuna obwegwerero tutuuse sigenda kwenyigira mu nsonga z'abantu baavu banaku nange olunaku lumu nja kwesanga nga ndi ku kitanda nga tewali agenda kumpa buyambi kubanga wadde abalina obusobozi bwebali tewali ddagala 53697 yessimu gy'osobola okukubako naye gya kungumikiriza mu katono aweereza obubaka obuwandiike weereza SMS ku 0787 42 Dr. Stellah olowooza ki ku kirowoozo eky'abakyala ababadde mu Parliament ku affirmative action nga bazerwa kuba abakyala nga bamazeemu ebisanja 2 3 4 eri abagamba nti aweze 2 abeera amaze okufuna embava egenda okuvuganya n'abasajja aleke abakyala batandika obutandisi batandikiraawo abalala bagamba nti abo aba akutte anyweze ekintu kyaffe bakituwa gwolowooza ki ku nsonga nange si nti buli omu ayina obukyala ngenda kuba mwegendereza nnyo kubanga aba radio simba obwedda mbaddamu ku Facebook olulimi temulutya nze nkyanga lonna ne mu church ngenda bwe mba nsaba eri Katonda era wangambye ddoli mukyala mu Kristaayo muzzukulu wa Reverend nalinako n'omulokole mukama yeebazibwe mukama yeebazibwe era eruzira nze nzivunulira bapasita mu woodi yange naye mbadde ngamba nti si buli muntu alina obukyala nti mukyala nti afa ku nsonga z'abakyala nkiddemu ntoyogedde bubi si buli muntu alina nti afa ku nsonga zaffe abayina n'olwekyo eriyo abakyala abagenda nga bo bagenze kweriisa bokka bebo boolaba nti abadde mu Parliament emyaka 5 emyaka 10 emyaka 20 gatalina kyusiza at all yagenda ku tiketi y'abakyala ku tiketi y'abakazi twamuwa kalulu kaffe akole ensonga zaffe n'agenda n'alyoka alonda ne bagikwatako n'agenda n'alyoka alonda ebyobusiru abewuwesonga bamutuma gikwata no abakyala babasobola okugulibwa beerabidde ekyabatwala nti waliwo bambi be bandijjukidde nti omukyala eyamuwa akalulu platform gye yayitako agende mu Parliament yali y'abakyala bwe bagikwata abakyala ffe tubonaabona teyandikikoze so n'olwekyo okutuuka mu Parliament ku tiketi y'abakazi y'abakyala tekitegeeza tubalabye tusobola okugamba nti ono bambi ensonga z'abakyala zikozeeko tusobola bw'aba akoze bulungi ne bwabeerayo ebisanja byonna bw'aba akoze bulungi ng'avuganyizza tumwongere nze bwe ndowooza nga Nyanzi bw'aba yazze ku tiketi y'abakyala bw'anabeerawo emyaka 2 emeka abaana batannajja banajja ddi let us assess what the tusengeke bye bakoze kubanga bw'aba ayina byakoze ng'akusabyeyo ekisanja kimu kyokka ekirala kimuwe omanyi nti eriyo yagira ku myaka 4 kati mukaba ali mu 3 kanziremu kyenjogera tusengeke bye bakoze kikyakozeewo kiki kyakoledde abakyala ba Uganda bwe kiba wekiri ekizibu kiri nti tugenda tugamba nti muzeeyi abaddewo emyaka 40 agende zinjagala weebuze kikyakoledde Uganda bwe kiba nti bwe tupima byakoze na byatakoze nga tebiriimu agende kati nange kyengamba nti abo atojja balaba tutunulire MP w'e Kampala Nabiira kikyakoledde abakyala mu Kampala bukyanga tumuwa kalulu oba talina kyakoze agende ne muzeeyi bagende naye bw'aba ayinawo byakoze agende omugamba genda naye yajja naye Nabiira bw'aba talina kyakoledde bakyala mu Kampala agende bw'aba ayina byakoledde abitubuulire tubirabe tubyetegereze tubyekenneenye tuyinza omuzza mu bipimepimemu mu biteeke ku minzaani Nabiira Naggayi Sempala bw'aba ayina byakoledde abakyala ba Uganda mu Kampala nga yayita ku tiketi y'abakazi ekisanja 1 ekisanja 2 tubijjeyo tubitunuulire tubyekenneenye bw'aba talina Nabiira we are coming for you bw'aba alina
ajje tuvuganye ku level playing field tuizo muzayo nange nyizo kawa Nabiira nti Nabiira gendo go and represent me. Dr. Stellah oyina ekirowoozo ky'okwesimbawo mu kifo kyonna eky'obukulembeze mu kalulu akabindabinda nze mukulembeze mu byobufuzi ngenda kubuulira nti abantu bangi bambi asooka kwetaaga kugenda mu parliament alyoka akyuse ze natandika okukyusa makerere nga sindatuuka mu parliament nenkyusa Uganda nga sindatuuka parliament nenkyusa Facebook nga sindatuuka parliament ndi ku frontline bang 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 kyasi ku kyasi wekiba nti kigenda kunnyamba okuggusa byenjagala njagenda mu parliament nyiza n'okwesimbawo ku bwa president nyinza n'okwesimbawo ku East African Community lwaki muntera president obudde bukuyitako n'abazaddi ku bantu bantu bawandiika baluwa kati liyo ne yakusooseeyo oyo tumukunde yarabidde byakubanga kibooka abantu anyway eyo tetugendayo kubanga ye musajja tuze kwogera ku nsonga z'abakyala n'ekingamba kikino nti omukyala yenna alina ebisaanyizo bye bagamba okuba represented okwesimbawo kulembera abakyala semateeka ya Uganda n'amateeka agafuga okulonda gamuwa ebbeetu okwesimbawo era nze njagala abakyala bangi bajje beesimbewo bavuganye ku tiketi y'abakyala bavuganye ku tiketi zino eza special groups bavuganye ne ku tiketi nga tebalina special category gye bannamboozi wesimbawo n'abasajja n'okatwala tujja abakyala tuyingire parliament kubanga ensonga zaffe tulina ziteeka ku table tebagala zituteerawo bwe batuteerawo batusuubiza ne batatuwa ne tulinda emyaka 5 ne tuddayo okulonda nga be batusibira tebalina babbituwa kakati abakyala nze njagala bajje nange nyiiza okujja kubanga bwe mba nnina ebisaanyizo tewali mu mateeka ga Uganda kiŋŋaanya kuvuganya nkuzeemu maama wange onzizeemu bulungi naye lwakuba nti bannayuganda bannakampala bannayuganda wonna wamu njagala nkuwe ku bimu ku kuteesa kwabwe okuyita mu bubaka nkuweeyo ne ku ssimu naye wali kyonzizeemu abantu abamu olaba abatera okwanukula oba lwowandiise kubanga oli muwandiisi n'owandiika poems oba abantu abamu be batazitegeera bulungi onoolaba oli ng'avudde bagamba nti mukyala we Dr. Stellah ate mukazi muyivu n'ali muwadde akalulu naye ebigambo byengeri gyabyogeramu naye nababadde bakulinda ku ludda olulala onkoze bulungi oba disprovinze abadde era wano nabadde nafunye edda n'obubaka nti abannange eno tunabeera ku bunkenke bannange ndowooza mukulusozi wano yadde yeraliikiridde ali bungereza ali mu Amerika gyasinzire otuwuliriza senta Musewanda gye yampeereza dda wano obubaka sijja kubusoma naye ng'abamu batya nti bakasiteera n'ali muwagidde naye tunatukyamuwagira n'agenda abwatula ekigambo nga bwe kiri enjogera tetwonoonera erinnya oluusi mu bifo ebimu wano oyogedde bulungi ze siina nakyenkugambako naye mbu bakuwulira eyo oluusi ng'ebigambo bireeta bulala nnyo banaye temwesulika mutereere omulabe waffe tugenda kumulwanyisa nga tukozesa buli kyakulwanyisa kyetulina n'ebigambo ebyo kyakulwanyisa siina muntu gwe ngambye nti jangu oyogera ebigambo byange ze ndi Naalongo nina amafuta gange Mukasa yantekako amajjajjaffe Mukasa n'obuwangwa ne bukuwa ebbeetu bannaalongo Buganda tetuwemula twogera bwogezi ate kambabulira bannayuganda kansooke mbasse ku bbali abaganda muleke okwesulika mutereere kubanga Naalongo bw'atayimba nnyimba abalongo tebakula Obuganda tebula nti eradde ensi eradde tetujja kugamba eradde Naalongo takoze mulimu gwe emikolo gya Buganda gyonna gikulemberwa nnyimba z'abalongo sijja ziyimba nyiizo ziyimba naye sijja ziyimba Katonda yatonda abalongo Buganda tubayisanga bwe tubayisa Naalongo bw'aba ayogedde leka ayogere bw'oba toyina nnene engazi tojja mu byaba Naalongo naye ze ndeka nkola omulimu gwange bonna abantu mbagamba bannayuganda mujje tulwanyise omulabe wange tokola Stellah kyakola ze nina PhD togiina byenkola byaba PhD ekyo kireme kumugaana kukuwakira n'okumpagira alekeyo ajje mu struggle alwanyise omulabe tompa kaluluko tompa mmereyo newala naye sigala ku omulamwa gwaffe ki omulamwa gwaffe ffe ng'abakyala ba Uganda tulina ensonga zaffe ezitakoleddwako bakulembeze babi abalina effuga bbi abatwerabidde n'olwekyo abakulembeze abo ababi bagende gwe mulamwa gwaffe yagamba nti webale kuweereza prosi ye masagazi ekisolo mubende banange webale kuleeta mukyala Nyanzi bambi nze mwagala nnyo ye mukyala ateerya ntama ku nsonga eziruma abantu
Anagamba nti onasese namunaga Stellah Nyanzi kulikayo mu kkomera ye Samuel w'obulenzi oddayo dye Makerere naye wadoka konyeko nti okyaliyo. Kituufu ekibuuzo ekyo kirungi ndoza yaweerereza wenadde nkubuuliriza naga nti poliisi tewabeerayo basirikale bakazi ye musinguzi Alex asinzidde Mubende. Ate nono n'agamba Madam Prosi weebale olwa programu nze nsiima nnyo amaanyi Stellah Nyanzi gateekamu okulaba nga alwanirira eggwanga agambye Tumishi is my hero mukwana asinzidde Gayaza mukwano we Gayaza munayi neyanziza simanyi ensonga gyadde otuuseeko naye Stellah yalinawo asinzidde n'agamba mbu kubawo nnyaawo yani Stellah kubawo nnyaawo yesemakule w'obulenzi oba obadde ku nsonga ki bire ddala ensonga zonna zetukuba tukubire ddala Salongo Setumba abuuza akuyise kawemulira Salongo ennyimba z'abalongo tazimanyi tezira balongo kale bubaka obumu sijja kusobola kubusoma naye kankuweeyo ab'amasimu nga babiri wanji munaffe Nyanzi sebo weebale kuwuliriza amannya ge Rastaman bwayise mulakimo kiwenda kya popa wanga bulijjo mutara mulamusizza Stellah Nyanzi Rastaman bwayise nange nekulamusizza nenkwebaza okubeera mu kitwago yes sebo oba leero kye tuliko kukyusa nsi yaffe era tujja kukozesa buli kika kyonna kyakulwanyisa okulaba nga tulindigula omulabe waffe ku ttaka naye kyensaba kiri kimu kyokka abali ku opposition ffenna tuve mu kulwanira ebifo tebeena kyebigenda kutuyamba tulwane kulaba nga tulwana kujjako President Museveni awo wokka Stellah bwe tuba tukuba kulaba nga tulwanyisa President Museveni omudda mu nsi yaffe abakazi abatulugunyiza basomera abaana abawala gye basomera otuuka mu byalo nolaba ebisomero ng'oyinza okugaba biralo bya nte ekadde mulakimwe bwayise wano kale mulya kimu Dr. Stellah n'agamba nti weebale nnyo wano e Uganda abakyala beefaako bokka tebafaayo kati baleese etteeka nti bakansala beetaaga buyivu bwa siniya ya 6 naye abakyala bangi abasobola naye tebalina bisaanyizo mmwe mumanyi nti okufuuwa oluzungu kwe kumanya ono ye Sarah ndowooza agoberera ebigenda mu maaso kuba ensonga eyo nayo mpya ddala wanji munnaffe mukadde wange nkwebaza nnyo okutuweereza nange nkwebaza okuwuliriza weebale nnyo kundeetera maama wange oyo kubanga nange maama wange naalongo mulamba Madamu Stellah Nyanzi nkulamusizza nnyo mulongo nange nkulamusizza sebo kubanga manyi bingi by'osobodde okutuusa ku mukazi era okubabuusa ng'enjogera ya bulijjo kuba nze ndaba banaye nkubuulira nze abaana be nasoma nabo mu kyalo kubanga nze ndi musajja musoga banza Luuka district kodeeyo musoga mwingi abaana omwana ng'afuma mu kiraasi nga desike gyatuddeko avaawo nga buli kimu akiresaawo kani imagine ku ggwanga lye bagamba nti likula tudda buzima bega bannaaye tetugenda mu maaso era buli ali yenna omuntu yenna nga oli gy'oli kiri kintu kimu kwata ky'olina tambula oba ofukamidde oba okola ki limusa eddoboozi lyo ojja tuka ku kyoyagala kubanga buli muntu yenna obuwangazi bw'emmese kuliisa ku ddiba lya kapanzi kale onagamba Prosi gye balinze mu kibi egayaza kyakusaalirwa nti bannabyabufuzi beeyambisa obunafu n'obungi bw'abakyala okuyisaawo ebigendererwa byabwe n'agamba nti Stellah mwagala nnyo wanji munnaffe gwosembayo kuba amasimu olabika ndowooza network ekutimaye Dr. Stellah tusigaze eddakiika nga 2 zokka olinako oba oyanukula kwabo nja kwanukula Rastaman owebwayisa agambye nti wa mu people power munnanga aba people power mwenna njagala obbakubagiza twafiirwa sister waffe Rita Nabukenya ensonga y'abapoliisi kutandika kutta bakyala abapoliisi batta Rita kitalo nnyo kitalo ddala naye abapoliisi ba Uganda mulekerawo tutta kubanga nammwe mulimu abakyala abakooye ensonga ezefuga bbi kansala agambye nti nno maama we Naalongo ave Busoga n'ayogera ku
education ku nsonga z'amasomero okuba amabi n'atugamba nti tudda buzzi mabega kituufu ddala njagala kukkiriziganya wamu naawe kubanga bwe tutasituka kwerwanako nga tukozesa ebyokulwanyisa ebyenjawulo ebyange kaŋŋamba ebigambo byange bibu nnyo naye birina kye bikoze gwe kikyokoze kiki kyokozeewo ebibyo ebiwewufu tusabire oba oli musabisaba oba olina essente saba naye kozesa buli kyosobola okukola tulabe nti nno abafuzi ababi tubajja mu yusi yaffe kubanga ekyennyanja kitandika kududa nga kiva ku mutwe kituufu kale obubaka bw'oyinza okulekera bannayuganda mu mbeera gye tulimu bannayuganda mwenna nga tujaguza ekitonde eky'obukyala njagala bayozayoza okutuuka mu women's month omwezi gw'abakyala women's week wiiki y'abakyala n'olunaku lwennyini olwa sande mbagaliza women's day ennungi naye nga ku celebrating abakyala njagala tujjukire nti naffe abakyala tusobola okukolawo enjawulo tusobola okukyusa tulina contribution gye tusobola okukola leeta contribution yo mu struggle ya liberation okununula Uganda. Happy Women's Day. Weewaawo nange mbasibuliddeawo Jenny Kyeso obubaka butuuse mbulabye mbatumidde nnyo ku kobwawo mwenna abateze omanyi Stellah abantu bangi bayagadde nnyo okuwulira ebigambo byo era nkakasa nti tutambudde bulungi nkwebaza kubanga osobodde okutuuka mwebale nammwe struggle gye mutambuza ku oludda eyo nze sirina gyengwa ebintu mbiraba bulabi wano naye nga Stellah oli mukwano gwange mbebaza abatuuliriza mbaagaliza okubeera obulungi olunaku lw'abakyala lugenda kubeera lunaku lwa sande mikolo emikulu gigenda kubeera mu bitundu eby'embaale egya gavumenti simanyi oba Stellah balina ekyabwe ku mabbali kubanga lwe nali wano lunaku lwe nasookera ddala okukola program ey'olutindo olunaku lwali lw'abakyala nkyaza Ingrid tulinawe nemugamba nti mwe nga bannange eri mu bannammwe temulabiseeyo nti tuli mu kukungubaga kati simanyi oba Stellah banaaba bakungubaga oba banaaba bajaguza mbaagaliza okusula obulungi akuuma takuumira mpeera.